Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abaira avuddemu omwasi ku bikolobero ebikolebwa General Kaguta Museveni mutabani we Muhoozi eri bannayuganda bababeereddewo for over 40 years tewakati mu kifo ky'okubasasula obbakulembera obulungi babaanukudde ne bakolako bikolobero bulira enteekateeka ennambulukufu ey'okujjukira amatikkira erirangirirwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno essaawa 8:30 nkoola Obuganda okweyiwa ebweyogerere twebazeze wamu omutonzi olw'omutanda waffe kati eyakatulamulira emyaka 33 okumala emyaka ena egyakayita okujjukira amatikkira tubadde tukukwatira mu masinzizo ag'enjawulo anti kabaka waffe ffenna omwaka oguwedde mujjukira twali ku lusozi Kibuli era okusaba kwakulembera mu Supreme Mufti gwe tuli naye wano olwaleero nga bwe mumanyi abantu b'abeene bali mu buli nzikiriza era yonna tugendayo kubanga buli omu waali Katonda amuwulira nga 24 June omwaka guno Ssaabataka Ronald Mwenda Mutebi yankanye abataka abakulu ab'obusolya ne bakatikkiro baabwe ffenna nga bwe tumanyi okuviira ddala ku mulembe gwa Kintu Kabaka yafuna obuyinza obutaliko kkomo ku buli kika n'obukulembeze bwabyo era okuva olwo n'okutuuka leero ayitibwa Ssaabataka. Ebika ffenna mwe tuva gwe muyungagano ogutaba oluganda wansi wa nnyinimu Ssaabataka. N'olwekyo ebika bikulu ekyenkanidde awo era bye bimu kusiga Buganda kwetudde. Mu nsisinkano eyo Omuteregga yakubiriza abataka okunyweza obuwangwa n'ennono naddala mu bavubuka ate n'okuba obumu singa wabaddewo ensonga yonna gye bawulira nga tebajjidde bulungi babe bumu batuule bokka na bokka oba naye kituyambe okutuuka ku buwanguzi. Abataka abamu we bali wano tubakulisaayo nnyo mu mbuga ya Ssalambwa. Tuli wano olw'ensonga enkulu ey'okutusomera embalirira. Emirimu kumpi gyonna egikolebwa gyesigama ku nsimbi ze tusobola okufuna. Newandibadde mu Buganda abantu bakola emirimu mingi nnyo ku musingi ogwa bulungi bwansi nga tebasasuddwa. Era olumu nasaba omuwanika ono ajja agiseeko omuwendo kubanga tujja ne tusoma embalirira wano naye nga tetubaze emirimu egikolebwa abantu abangi ennyo eyo mu masaza na buli wantu wonna nga tugisasuliddwa ssente enkalu. Tuzze tukula mu nsimbi ze tuzze tufuna. Kino kivudde ku buyiiya n'obunyiiki wamu n'okukola n'okwagala bangi abakwasibwa obuvunaanyizibwa bwe booleka. Ebintu ebisaamusaamu bye tusobola okukola tubikola kubanga buli kikolebwa mu bwerufu mu musana awatali kukuka. Kyemuva mulaba nti ku busente obutono bwe tukuŋŋaanya tubaako bye tukola ebitanyoomebwa. Akakadde akamu aka ssente bwe kaba ka mafuta ag'okulambula abalimi b'emmwanyi era ne kakozesebwa ku nsonga eyo olwo abalimi emmwanyi nga beeyongera. Ebitongole by'Obwakabaka byonna biyingizibwa mu mbalirira. Abakulira ebitongole muddemu muyimirire. Kabaka alina ebitongole n'amakampuni 27 okutuula
kirungi ne mubalaba ne mpandikira nnyo mabaluwa nga mu bitongole eyo tebibajjidde bulungi, mugende mu bakulu bano mubagambe ebibaluma bajja kubitereeza. Ebitongole biri 27 era byonna birina emirimu gyabyo n'ensimbi ze biyingiza ne ze bifulumya. Buli kitongole oba kampuni erina ministry mu baminisita bano bye babanjulidde mweyingira, era ministry eyo ebeera erondoola ekitongole ekyo. Kale embalirira z'ebitongole n'amakampuni omuwanika aziyingiza mu mbalirira y'Obwakabaka, kubanga ebitongole bino byonna bikola mirimu gya Bwakabaka. Tulina enkola nti buli kitongole tukiwa obwetengereze, kirina enkiiko ezikifuga, kirina bassenkulu, naye bonna bali wansi wa gavumenti ya Kabaka. Bonna nze mbatwala abo era nabo bakimanyi. Ate ffenna Kabaka yatutwala. Ssaabasumba wootatera kubeera wano, mbagamba nti Ssaabasumba Rubaga bw'akwata omuggo atera kukwata guno, kubanga obuyinza bwe bukoma mu ssaza lye. Era bwe mulaba akutta omuggo ogwesimbye, paapa bw'epponge yagumutonera n'alyoka agukozesa, naye ogwesimbye gwa paapa. Mukategedde ako? N'abaana omuggo gwabwe guli bwe guti. Kale balina okuyingizibwa mu mbalirira ey'Obwakabaka. Era n'olw'ensonga eyo mugenda okuwulira obuwumbi obusoba mu 14 omuwanika bw'agenda okusoma. Tebubeera mu ggwanika wano mu Bulange, naye ensimbi ezo zitambulira eyo mu bitongole. Omuwanika ku buwumbi obuna alinako obusente butono nnyo, ebitongole bisobole okutambuza emirimu gyabyo. Kati ate obusente obusigalawo olwo alyoke agulire Katikkiro amafuta n'okusasula amasannyalaze. Ensonga eno esaana etegeerekeke bulungi, kubanga abantu bangi bajja ne baŋŋamba mulina omudidi gwa ssente obuwumbi 4. Kano akantu akatono akali mu ggombolola y'Egindi kabalema katya? Obwakabaka bulimu abantu obukadde 15. Ojja oddire obuwumbi 4 osigabanye mu bantu obukadde 15, olabe ssente egenda ku buli muntu. Naye tusenvuddeko. Bw'ogeraageranya gye tuvudde tolema kugamba nti tuli yaddeyaddeko. Tulina okujaguza buli buwanguzi. Oba Obwakabaka bw'abanga n'embalira ya bukadde 2, buwumbi 2, buwumbi 3, buwumbi 5 ne bugenda nga bulinnya, awo waliwo ekyokwenyumiririza kinene nnyo. Sabo minisita ngamba bannange bano nti buli buwanguzi bujaguze. Bwe buba bufumbo myaka 5 jaguza, 10 jaguza, 25 jaguza, ata tolinda woliweza emyaka 5 tegituukikako. Kaakati naffe obusente bukyali busaamusaamu ku Bwakabaka obulamba buwumbi 4, naye abaffe obuwumbi obuna ku bantu abayiiya temulaba nga tugwana engalo. Neebaza omuwanika nga sipiika bw'akoze, neebaza omuwandiisi w'enkalakkalira n'abakozi ab'amakakkalabizo gombi, neebaza obukiiko bw'olukiiko, simanyi wa Profesa Kakumba waali, neebaza Profesa Kakumba akulira akakiiko akalondoola ebintu bino butereevu, kubanga batuyambye okugirayo ddala ebintu byonna nga bwe tubyetaaga. Mutaddemu amaanyi mangi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omuwanika akoze embalirira eno 2026 2027 ng'ali mu buwufu obw'enteekateeka gye natongoleza e Buvuma mu February 2026 ey'okusitula omutindo. Buli kye tukola mu Bwakabaka bwe kinaaba eky'omutindo tetuuleme kuzza Buganda ku ntikko. Sewe ekitiibwa Sipiika nga sinnava ku muzindaalo guno,
waliyo ensonga ze njagala okwogerako enkulu ennyo eri ffenna nga bannayuganda. Kikulu nnyo okuba n'obufuzi obutambulira mu mateeka Buganda ne Uganda bwe binaaba eby'okukula. Tulowooza nti omuntu aba amenya amateeka ayitibwe ku poliisi, kubanga era amateeka be gagamba, ategeezebwe amateeka ge yamenye. Bw'aba wa kukwatibwa akwatibwe misana, aleme kuwambibwa, buwambibwa akwatibwe misana. Abamukutte beeyanjule. Nze Kopolo Opio, nze Kopolo Tumuhimbise, era endagamuntu yange yeeno, nkukutte kubanga wabbye enkoko eyamuliraanwa. Atwalibwe mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka. Tewali kifo kyonna mu mateeka ga Uganda muntu wayina kutwalibwa okujjako ku poliisi, akaduukulu aka poliisi. Ate bw'aggyibwa akaduukulu aka poliisi atwalibwa mu kkooti. Amateeka be gagamba okujjako bano nga bagakyusizza, naye tebannaba. Abakwatibwa baleme kutulugunyizibwa. Omuganda agamba bw'omegga toluma, ate oba oli omukutte. Kati ate bw'oba omala omukwata ate okuba waaki empi oba omusambira ki? Era abakwatibwa baleme kuswazibwa. Lwaki omuntu ng'akwatiddwa aggyibwamu engoye oba omutigaatiga oba omukozesa ebitasaana? Waliwo bwe twali ekitove eyo bwe muba abapya nga omwana ateekako waliyo omusajja yasomanga ebirango ku leediyo Uganda, amawulire nga gawedde, ne bateekako ebirango, oli mupya ne bagamba zina amazina. Simanyi oba mmwe abaasomera ennamiryango mwabiyitamu, ne bagamba zina amazina, nziniraamu, ng'ate ebirango gundi ow'ekyaddondo yafudde rebede, zina amazina. Ebyo mu baana abato ne mu masomero tebikyaliyo, naye kale oyinza okugamba tebiina nnyo bulabe bwe bituusa ku muntu oba kumumenya mannyo, naye teebereza omuntu omukulu n'omugamba nti zina amazina nga kuliko birango. Musajja Semaka oba kola dduyiro ow'obuwaze. Olaba wano nkola dduyiro buli lunaku, okutwala abantu okukola dduyiro lutalo, naye ate ow'obuwaze. Ebintu ebyo bijja tuleetera akabasa. Ndowooza nti bikulu. Atannasalirwa musango ate omukwata atwalibwe mu kkooti ssaawa 48. Mu nkola entuufu poliisi erina okusooka n'enoonyereza nti wabbye enkoko, ne bajja ne babuuza bali, ne bakuŋŋaanya obujulizi. Bagenda okukwata yabbye enkoko ng'obujulizi babufunye. Mu ssaawa 48 ne bakutwala mu kkooti. Atannasalibwa musango era taba nagwo. Atannasalirwa musango taba nagwo mu mateeka, era amateeka gamukkiriza okweyimirirwa kuba tannasalirwa musango. Kati bwe munaasanga omusango teyaguzza, era kyenva mulabanga mu mateeka bagamba mu muteekako obukwakkulizo. E Bulaaya oluusi babateekako n'akuuma akasoma we bali, okambala ku mukono ng'essaawa. Kati avudde ekyaggwe agenze Mawogola, kati avudde Mawogola agenze Ssingo. Kyeva bateekawo obukwakkulizo, jangu n'abantu bwe bati abakunoonya ne bagamba owaayi tannasalirwa musango. Era bwe wabaawo okweraliikirira nti ajja kutaataaganya abajulizi, abajulizi bakuumibwe. Abajulizi bakuumibwa. Ali omuvunaane bwe kiba kikyera ayinza okugenda eyo essinga eyo n'ayogera n'abajulizi. Abajulizi abo bakuumibwa, era kiri mu nkola mu nsi yonna. Singa omuntu ono batya nti ayinza okutuusa ku mujulizi obulabe, bakuumibwa.
ate eggwanga ddamba lye eriwa biddooli terisobola kukuuma mujulizi. Bassebo ne bannyabo, obufuzi obutambulira mu mateeka bwe buneeyoleka, ensi ejja kufuna eddembe erya nnamaddala. Abagenyi bajja kujja bangi, abalambuzi bajja kujja bangi, bamusiga nsimbi. Neeraliikirira nnyo omwaga gw'ebyensimbi guno ku ludda olw'abamusiga nsimbi olw'ebintu ebigenda mu maaso. Omuntu ayinza okulooza nti mu Uganda tubeera mu mpuku, kubanga omukazi omukadde emyaka 73 okumuwamba, omuntu omukadde emyaka 73 omuntu aba takuze bannaye. Kakati omuntu ng'oyo omuwamba oti abadde agenda kutta kiki? Kati oli bw'abiwulira ali eyo mu United Arab Emirates Qatar agamba ow'ensanvu naye bamuwambye. Omusango ki? Kusiga bukyayi. Kale ow'ensanvu ayinza okubeera omutemu, ayinza okuba omukwasi w'abakazi, naye okusiga obukyayi mu bantu, omuntu n'awambibwa olw'okusiga obukyayi mu bantu. Abamusiga nsimbi bayinza okukendeera, kitiisa ku ludda olw'ebyenfuna. Nziramu bannaye okubaaniriza, musiriikiridde ensonga namwe mugitegedde. Mwami Joseph Sewava Mukasa ye special envoy wa president ku nsonga za Buganda, tusanyuse nnyo okulaba. Anti sebo omukadde lwalaba ababe ono nno saavolooza engero azimanyi, lwasinda empewo. Abakulu bali wano, tulina okusinda empewo nga we bali tunaasinda bagenze. Naye tusanyuse nnyo okubalaba, mutukoledde ddala bulungi. Okubeerawo kwammwe kwongedde ekitiibwa mu lutuula luno. Mbeebaza ebirowoozo byonna bye muwadde abakiise b'olukiiko. Katonda abeere nammwe mwenna. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Kale byebyo ndowooza mmuwedde bulungi Katikkiro wa Buganda Asitukide Mayiga ku ebyo ebigenda mu maaso n'okukolebwa mu ggwanga ku bannayuganda batalina musango, wabula nga bakolebwa kwate gavumenti erina okubakuuma. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Kale katulabe omukulu kyakaba yagamba wano juzi nga bw'ajja okubawamba nabo oba enkya bamukeeramu, simanyi, katulinde tulabe.